Yesoke tugenda maaso atenete. Yesawe yokutandika. Batugamba nti studio 110 Home of Art 10 tugenda maaso atenete. Zoom Studios 256 nga bulijjo tutandika butandisi. Igenda maaso atenete n'entandikwa tandikidde omulambalamba. Era tulina kulekanibwa kunyumiriza bunyumiriza atenete. Bannaffe aba Nansawood 10 tutandika butandisi. Nansawood Entertainment Uganda beba nannyini engero etandika butandisi. Budde bwakya ku makya azuukuka neno so omukazi gwoba weekaza si kwe kuwenjola kateni. Efirimu egenda maaso. Ono nga azuukuka. Yegolodde awo. Ono y'oluzuuka ng'asooka ayita Mukama Katonda. Naye gwe yatereddewo olusalusalu ne bw'ataleka mmere aba mutuufu. Bw'ate emmere baba kuwa yaki ng'oteekawo ensalusalu. Kyava ayitawo. Genda maaso asaba. Naye ng'ebintu byo birabika si birungi we tuli. Kaakano omwami akwata essimu. Otuuseewa Ayina gwakubira. Eyo wala omaye kati kyetuba omaye nyina wenjagala okusooka kwekonako katono. Kati nze kamalirize kino kyenkola bwe nkomawo nkukubire ojje tusisinkane. Alabika naye omwami ono ssebo tatudde. Ako mu mwiso obi nejja akoma okuyiiya. Eyo ensonga tugimalirize. Era alaba nga ensonga yonna ebadde esibye embeera erina okuleka neekolebwako. Kale weebale nnyo. Wuuyo nagambye gwe bayita Kafeero Jamad Original Names. Firimu gye tulaba emanyikiddwa ng'endagaano y'omugenzi. Munnange awuliza amaloboozi. Wuuyo kakati mwanyinazi ekindeese nkuleetedde mawulire ga ssanyu otyo nti olubimbi lwe mbadde ntambuza maze nentuuka ku ki nendugusa omukazi mufunye twakanyizaga n'abazadde be nitukanya buli kimu era ku nkomerero ya sabbiti eno ngenda mukima. Kakati kyenjagala weetegeke bwe kuba kunoonya kadde ginoonye n'emikwano gigambe essaawa ey'embaga esembedde sabbiti eno tugende tunoonya. Ng'amugamba ni bulijjo kyembadde nkugamba kireka kyawere. Agamba mwannyina yalinga amukubira amasimu ng'amugambe waka watabuse. Kati ye kye yakoze kwe kuleka ni afunayo omuntu omulala okugatta ku maama Keefu omukazi owokubiri. Kati ng'amuga ekintu kye bakoze si kirungi. Zaalidde Lwaki mukazi wo omugattako omukazi omulala? kiki kyatakola? Naye omukazi nga buli kimu abadde nga akolera buli kimu. Kati ng'amugamba lesa kubira essimu gagambe waka watabuse. Omukazi takyampulira alinga yenna nnyinimu. Oyo wali si kyayogera omukazi gw'owolereza takyategeera. tudde mu maka gange lw'abaana. N'agamba omukazi yaŋŋamba ni wali aliwo lw'abaana takyaliwo lwange era si kyamugaa kintu kyonna n'awulira kadi omukazi gw'ogamba mu buli kimu akinkolera. Erawo lw'abaana. Nze bw'abanga aliwo lw'abaana nze neetaaga omukazi aliwo ku lwange. Kambuuze abaana abamwana munze abaana si babo bange gwe tobaagala mbaagala.
ensonga ebakayanya y'abaana omukwano agwawuza n'agamba nti omanye ekintu kiri nti omukazi bw'azaala omukwano agwawuzaamu ogumu gudda ku baana omulala ne gudda ku ggwe kyovula kati omukwano guba gwa kitundu n'abasajja be baba kasita omukazi azaala omukwano ogumu gudda ku baana kyovula abakyala olumu bakwatibwa ebbuba ku baana baabwe ng'omusajja yagadde nnyo abaana wasa mugumba kubanga omugumba yatayawuza mu mukwano w'abaana kati nga mugasaana mukazi kunjawulizaamu mu baana mukwano kati kumba ono y'omukwano aba agwagala mulamba kyekyo kati nga mugaki kati gwogenda okuwasa yetoozaale ogenda kulekani oleeta mugumba enyavu oyagala kuwa mukwano buli ssaawa toyagala awule agala babe nga bamufaako nnyo ye first born balina omufaako nga wekiragirwa kakati nomunanga omukyala ali eno maama keefa manye omusajja bw'atandika okulagani akukyayo olina okuyiga okwezzaako fira wabeewo abalala abo ba bayinza okukulaba munnange naawe katandika okwetonaatona we yeepiripimpa yeetonaatona buli wamu kaseera kano abe nga ageza kulekani alabika bulungi tugenda maaso ne sineema era twagala okumanya ludda gye biggweera kubanga mukazi wattu embeera gy'alimu tulengera ddala nga si nnungi kati asooka neeyambaza bulungi n'asooka anyuma njagala olabe yasooka neeyambaza bulungi nnyo n'anyuma mwami ali eri agenda kuwasa kati kyeyakola nga ajja kusinkana mulamu we kati nga mugamba mulamu we otuukidde naye mulamu ne bwona nga mugamba nne baawe abadde wano omusajja bw'atisalawo nti agenda omanye ebintu bino eby'abasajja bizibu bimusaza omusajja bw'agamba nti ngenda kukola kino kizibu nnyo okuleka ni kisazibwamu nze mwannyoko ekyokuwasa sandi kati nga mugasifuddeyo awasa oba awasa ziri ezi n'ensonga ezinnemesa kuye ziri bbiri sooka ekisooka zaagala muleeta mu maka seba omusajja agala kuwasiza mu nnyumba mwendi tubeeremu babiri naye kakati mukazi gwe bwekibanga obugoma akuna musajja tewakyali kwabulwa era ne bwawasiza mu nnyumba obanga yafuuka mwennyina kikikola makulu naye ate awo bya katonda simutegedde kati ngagamba ekiba bwe kityo emba abasajja bakyawasiza ebyo bakyabikola ne bawasa mu nnyumba emu ne bassamu abakazi babiri kweri embeera eyo gyalowoolezamu mbu osimanya mulete mu nnyumba mwoli nze sigenda kukkiriziga ekyo sigenda kikkiriza yadda banange sebo walinga kalina omusajja gw'ozanya n'okuzanya abasajja baabanga bakambwe ab'edda ayagala okukola apangisa omuzigo gumu nga mulimu abakazi basatu waliwo asula mu nsonda eri eyesigiri kumpi waliwo asula saidi yene engulu ensonda zonna mbalekawo ensonda emu eriraanye omulyango gye batasula naye nga bakazi be bonna bonna abeera nabo ono yagamba nteekeddwa okuleka nimbaako kyenjeeya ye mwannyina senga w'abaana bono byaba katonda kati bya katonda aba ali wano essimu ng'emukubirwa ensonga we yaginnyonnyodde mwannyina ebadde endala kati nga mugamba byaka obadde otuuseewo wajja otuuse mu kutambula kwo kati mbadde nkusaba nga mugamba omanyi okowa sooka ojjembeko kyenkubuulira kubanga mukazi w'ono amubuulidde kirala omwami ayagala kuwasa naye ayagala kuwasiza mu nju ekyo ate muganda we takkiriziganya nakyo ye rwani yandamata nannyondo oligino nemuzi nga mugakwale kuba okyusa okomewo wano bambi yamugakwale kuba okyusa okomewo wano annange bamutambuza ne badda ne mukati nkoyindi ajja kujja kati mbadde njagala bw'atuuka oddeyo aleme kusanga gwe sooka ogende abe nga takusangawo ambeerewo nedda njagala tubyogereko nga wendi nange wendi nga naye njagala abyogera ampayirize bulungi nnyo nga wendi mulamu baawo omwerabidde kani nga mugaa tomanyi bbaawo mbeera ze kulatera kyoyagala akusanga wano amanye nti buli kingenda omugaa tusose kukyeteeseza oyagala kuleeta buzibu genda nja kuba genda buli kimu nja kiggamba bannange amatama naawe mukazi emputtu yaki bajja kukwabya amatama ate onkaabirire wano omanyi bwakuba alwana nga fulungu zanya n'okuzanya va wano genda njagala akomewo munenye nga toliiwo nkukubira nkubuulira ebigenze mu maaso kati yamusuubiza buli kye banaba bateesezzaako ajja kuba amubuulira
munnange mukyala ng'ayitawo nti omukazi ogenda muwasiza mu nyumba ya mama Kefa. ani kakati bwajja nga afuna obutebe nga batuula wano ono ng'agamba nti munnange baŋŋambye nti ogenda kuwasiza mu nyumba y'omukyalo omukulu mwagala muwa butwa wabula n'eki kye mubala mu nyumba ya mama Kefa n'agamba togenda wassa mukazi omuteeke mu nyumba ya mama Kefa tukiganye teka mu nyumba mama Kefa mwengenda omuteeka sirimulizamu lwaki ogenda maaso n'okwogera ekintu ekyo meka balina oyinza okukola ekintu eky'obusulu ekyo nokyenyumirizaamu byendaba nze nkola nze nkola byenjagala ate njagadde kuwasa mukazi ate oŋŋaana naye nga kiki ekyo lwaki munnemesa mukazi gwange gwe ngenda okuwasa mumuwogerako mumuli bubi sinaaba na kumuleeta mumuwogerera mwagala kumutuga kati munyega naye nga bulijjo bagamba ebizibu ebiri ewange nga temubinyegako nsazeewo nange mbeeko akantu nange njagala nkola ekyo temunnemesa njagala kukolako ekintu ekinansanyusa obulamu mwagala kulwana ki njagala kuwasa mutumbidde mwepika mwepima talina byakutulugunya ebyo byogamba omukazi akubonyabonya tewaliwo kyakutulugunyaawo dakutulugunya wandibaddeko n'ekyo ekiseera ekigumidde mu bulago bino ebiseera bagambe yo mbagumidde ekiseera mu bulago kinene nnyo seerabirira engeri gye bamulabiriramu n'agamba tebamulabirira naye ng'atagumidde ekiseera aba mubi tegere mbadde aba awaayiriza wuliriza sigenda kuwerekera bireke ate njagala leero kino okimanye igwe sikyalina mwannyoko kale lekayo tiwali buzibu nange sikyali muganda wo sikyali kirabe nowekisisinye twenge kitwalira nyina waki olugambo kadi sisinye ndaba oba simuleete ndaba oba simunone muleete bwe bangenda ate gwandagira nti ŋŋende gwandagira ono byaka mukambwe kyonna kitwalizanga obugere kati gwe bunira abooluganda bagamba bita naye beerangira ono n'amugamba bakukuza kwawukana twawukane kati ate nkulaga nja kumuleeta era n'abagamba ekibani omukazi abakozi obubi nemerayo ate fa wano nja kukubagwa n'amayinja efirimu egenda maaso katonda watu munnange oluvannyuma ekiri ewaka annange mukazi ono antamye omukazi ono mpulira antamye alo wasiza otya luka banange nze nsaba onsonyiwe neebase nnyo yabadde alina pulogulaamu obudde bwamuyiseeko nkereye nnyo buli webaka nze munju nsulamu na mutujju omanyi omwami yena bw'oba olina pulogulaamu gy'osize naye omukyala w'omunanga aba alina okuzuukusaako kati omukyala ono teyamuzuukusa omukazi ono yeesiza ddala si bulungi yeesiza ddala bubi nnyo yadde amugambye ajja keera netasobodde kuleka ndi amukeeza kakati wandese nkoze ntya kati olwo ng'osula n'omukazi pulogulaamu zonna abazimanyi abakimanyi omwami akeera kacayi aba alina okukeera n'akafumba n'akutegekera ono tebamutegekedde mukazi naye akeera kwebaka ago amaka muba temuli mukisa okugjako ebisiraani kasita amaka gabulamu okutegeeragana Unyune mama omukisa guba guweereddewo ddala mufulume nange kinnuma era neebuuza lwaki taata tatwagala. tulina okuwagwa abaana nabo bakyebuuza kati olutalo lubeerawo waka maama agamba afa nnyo ku baana be naye ate ye taata agamba nti gwe twala ebyana byo bijje wano
ebigambo bwe bigwa mu matu g'abaana ebyo biraga nti kitaabwe alabika tabaliiko era taata waabwe tabaagalye ddala olw'ensonga mbu omukwano gwa maama waabwe gwadda nnyo ku sayidi y'abaana n'agujja ku taata ate ono yeetaaga nnyo okuleekani abaana birirwa buli kadde naye ayagala abe nga labirirwa ng'omwana oni tuveewo ekyokukola nkigambire ewala kale nnemugaa tusooke tunoonye engeri gye tuva wano baba bali awo mulirwana kuzanya nga ggwe iye nga bwe kano kabeesibyeko mukaagala kuzanya kumbe kaabuli wano waliwo omukolo gw'embaga waku tebabanga bakeewala baagala kalyako mmere kati taata akola ebintu bingi mu nju omwo ng'alwanirira eddembe lyenga nnyinimu kati munnange bano balina ebizibu byabwe waka wano kuba ne taata naye mbw alina ebintu byakola bingi mu nju enkanda ng'alwanirira eddembe lye ng'omuntu ggwe so ate kino kivudde kuleka ne bo banyigirizibwa wasito eddembe lyo lijja kuggibwako n'agamba olina okuleka ni weerwanako waawo kuba naffe twagala kuyiya ngeri gye tuneerwanako taata mu nju alwanirira eddembe lye ng'omuntu naffe twagala tulwanirira eddembe lyaffe ng'abaana eddembe lyaffe teritugibwako kwe kuyitawo obwana butandise okuyiiya Bwana Musa wanji kati munange yiiyo gyoyambadde siiyo yiyi ate ntya ekisooka We. na mu ntebe yonna okujja nga maze kakasa terimu omusumani kalabula kanzu yange ekyokubiri wulira amateeka agali mu kweyazika lyanga weegendereza ekkanzu eyo njagala nnyo bw'oba otuule omusumaali tegugiiza mubaamu entebe egibaamu emisumaali ate bw'oba oli ku mmere kyentegedde mugenda ku mmere toyiwaamu supu togireeta ng'etobya ebinyeebwa togiyiwaamu amazzi g'endagala ekanzu yange okuyulika owulidde bw'oyuza ekkanzu eyo ogula mpya okubyewala nukwata obukwasi mu nsawo y'ekkanzu kati nga mugamba naye naawe leka kumala ku mirembe omukolo ekkanzu bagimwazise tageza n'aterekamu essente ayinza otuuka eyo mbu n'akwata mu nsawo z'ekkanzu kwata ekkanzu yo takkirizibwa kwata mu nsawo zaayo okubeera omwavu ate kati nga muganda eno naawe olabye n'ebizibu gwe mwavu gwe w'entondo olaba neggwa kati nga muganda ekkanzu ogimpa olinga atampadde naawe kale ate nze musawo ekkanzu ogimpa oyogerako ebigambo bingi situla ku misumaali nze mba nagenze tula ku misumaali kati nga mugayiga amateeka g'okweyazika omwavu taba na ntondo beggars no choice omukolo obeera ku mateeka kati oba toyagala kuba mateeka gendamu ebyo ebisaati byo owulidde bw'olimanya nti okugula emakanzu kya bbeeyi oligigula annange muntu nakwogerera nakufuuka okwogerera olera n'atugoba nawo kakati nga tayagala muwulire ekyo nekitegeeza tubugulira ekyo kitemu bano baagala nnyo okumanya lwaki maama waba ayomba ne taata bano bo babagobawo kiki ekiba kigenda mu maaso zokka nze sirina nsobi gye mbayigiriza zikitamu kati ng'agamba ne taata buli kimu agamba nti gwe wetuyigiriza ebintu ebitali birungi mugambeko nga mugambe nti lwaki tomubuulirira baana bange munveeko munange mwagala kunkubya mumumanyi taata mwenga yakambuwala olaba nawo kati nga mugamba gwe kootandisa okumutya yeffe tunaddukirawa yakugambye kubanga luli baali bagumira nnyo ku maama yagambye ati kakati boki tugenda okudda eno njagala obeere mwerufu gwe saagala bintu byakulwawo ebyo gambe tonkisa yagaye mbunyo tata yaleka lagidde mbu nkufumbirwe endagaano baagisomye wenosalawo ki senga jowani yaŋŋambye ŋŋaane ati mama naŋŋamba mbu wenagaana omuzimu gwa tata ogenda kujja guntugumbule kati nze nebinsobera ekyosalawo nekikubula kati ono byonna babyogera naye babizza ku sayidi ye nze ekyo nagamba ekyendagaano sigisazaamu kati gwolina miliyoni zensaba gwe bweziba nanziriza nze nange kennyini ekyokwagala mba nkuyambye buyambi kuba kintu kino omwana lwaki oludde omukima kimowa nange omuzimu gundi bubi guŋŋamba lwaki tokima muntu oli omuzimu gwantuga luli neŋŋamba kenzije nkukime olowooza lwaki nazze mangu kuba nali ŋŋambye enkukime emyaka ng'egijja maaso awo naye omuzimu guntuga ate ennaku zino gulina omuguwa mupya owulidde guntuga bubi nnyo ogenda kuva ku byamaama tiwali buzibu beera nesenga kati gwe ekyoba olina okumanya kimanya ekirogo nze nange ngenda gugamba bw'onoolwisaawo ensonga eno ngugambe gujje naye gukutugemu nkowulire
ayagala mbuse wakale ekintu kino kyagala abantu gebunze kanga naawe gwe batugamba tubeere oli eno kagukutuge naye tokugamba omuzimu naawe bambi nkwegalidde nze nakkiriza dda awolabika oyagala gaana oli kubya sengaawo nedda nze kuzaala kati lwaki ompita kitaawe toddamu kompita kitaawe taatawo tomumanyi ali myaka gya kitaawe kati ko bambi kamugamba taata nsonyiwa nange nafa kumbe buli oyogera ekya taata we yafa dda nze ndi mulamu kitaawe yafa siri kitaawo nze ndi musuubuzi mimika ametaka bya maguzi owulidde ngesebo kati yiye gwe kati oba otandika okudda muzannyo wano nja kukuba nkubalanguza ano ubeere guleme kuddayo kujja kututawo gwomanyi era omuzimu tulina okuyiya mangu engeri gye gutadda oba si ekyo ngenda kugamba gujje owulidde katonda watu wetugenda otandikira ekitundu ekyokubiri abadde birungi halima nga mama kirabo nakubula rita nga senga joan kafeero jamada wamu ne Ssenyonja Nurudin ne Rania Namata Nanyondo tugenda kubatondekera ekitundu ekyokubiri solo okumanya ludaja biggwera